bagenda kutuula mu lukiiko olw'okuyisa budget olw'okutunulira budget batonde boona emirimu nga nti tebagala kulutuulamu baagala Kadaga ajja alutuulemu namuwulira oyo ng'akoba mbu yeri yamwatule yamukoba ati ovaga naye wene lino abandi abakugeya pege ati dotyame mu kitegeeza kati olutawo luvudde guluse ku mutendera gw'abakansala newunyira abaana anti balingira ndowooza ng'okunigiriza kungi ku saidi yaibwe ate Kadaga nze ndaba nigiriza ino obwibi buli mu district eyo abasadde batonda emirimu bakubye seneda ya gavumenti ono mukyala avayo okukonako ebyo ebiri kuluma abantu buzibu ki buti oba muli kuzira muli kwenda Kadaga ida atyame mu lukiiko olwo oba atyame mu meeting yamwe abakubirize twida kumukobaidde ataase ebintu bya gavumenti omwana aga nti ekizibu kye Kamuli kyaki Kadaga akoze kyasula Kamuli engamba yi naye bakansala bano nga batabuse Kadaga ali MP bale bakansala buti kizibu kya Kamuli bakansala baliko bato nabo Kadaga byasonsemu olunwe yasoka mu Kampala yamusonka mu olunwe n'omugala kodi mukazi nani namulano ngamwogera yani bamweta sanya nani oyo yamukoba ati Sala Sambia Sambia kati n'abandi ye Kadaga yabasonka mu olunwe ng'alina information yemala nti nabo abali kusinga okwenigira mu kubaidukira sano n'abakulu mu district ole speaker ole chairperson acting chairperson ali wagemereire Entebbe ekitegeeza nti balina obuyinza bunene ino kyova yabasonka mu lunwe nga nabalikola vulugu yena okwenda okulemesa ebintu bapangise service commission eyebuyende eideru Kamuli bamale bagabe n'abantu abandi emirimu bagigabire bantu bakuliya olutawo lwa speaker nga omulyo gukendedde yaluliwa muze olwambala okuli omwamazi vup ati bamalotegera nga speaker ali kwira kuniyamu mau era na kyayogera n'asirika ono waffe namuganza n'asirika in fact yakoma ku kisinde kire ky'abashamiro azira sente n'asirika Wanyoto naye yasirika embaale bali kuzaana machuwa politics bali kuzaana politics ow'ekikulu ono muganda wawe muli eno mukolamu gw'akwawula abantu eri abantu benewuunya buli waida mu kalulu tegeera nti akalu kano tijja akasobola oyisala omuliro kati bategeera nga Amongo ni speaker alikola ki alikwira ni Thomas Tayewawe kati awo lwaki ono na sentedo otandike n'okwida mu bano ba Uganda naawo badirye anti ababajubisa ni mwe mujamu abakubira amasimu abatyamya mwakola bye mukola mwabalimba basi babeta ba Uganda naawo Uganda naawo baide bakuwage waide wagabe sente balizenga badirire Uganda naawo bona bagagizi bali kuyiya era tutubanenya Abaganda baife aye umundu gwe bali kuwagira azira lugendo twena twanyenza okuwagirayo tuli kujja kubona nga bajja kutukubirayo so tulingira bulingirire omukazi alina okwiraku abise eiteeka ino tulodi president tunakumulondera mu parliament imwe mutukubirako ere mujja kuba muvuiremu imwe mujja kusigala muliko nabe mupiba imwe mubaawo omusaadde ali kukuba endulu ku Babu Wine yamukuba emiliyoni lukaaga ali kulira gwa kinginiya muyaye mubbi kuba tayogera muntu gwe yaga sente tukitegeera ye lwaki avuddeyo leero aye oba inginiya nga wasomako baba bakuba sente nga bakuba sente ebiseera bya kaadi byaliwo gwalinga gwa 8 gwa 9 munabakuba anti gwovuddeyo gwa 3 abaana bali kuteekateeka kulayira bali kulamuza suuti bantungerako suuti ey'omulembe gw'oli mukaaba mu banzi ba sente oba mulonda yabitamu namwagana ali ku kyalani bali kumupimako suuti ku mikono namukaaba ndi wakatujja ogula entungiro irala bamutungire suuti aloti bwaseekooko ajambaire na emikono gigaire mugibulire mulega akulamusa kaba yamala kugiseesa eno naye nga ekijja kikambwe ekiriwo ekijja omwana yageeze bwiru ikebere olotanga otambula wabaki International Alliance baba wange olotanga otambula ayi wambo ino tugole wabavuga kola ngembaga Wulira omuziki omusunsule